yali atulagira yatuga nti fasalli li rabbika wanhar, wemba musale ate musale ku lwa Allah. Omuntu agenda okusala dhuhiya aleeta enniya. Enniya yekulembera mu buli mulimu gwonna. Innamal a'mal binniyat. Buli mulimu gwonna gwogenda okukola beera n'enniya ng'ate enniya yeeyo swadika swaliha, nga yaddala ng'ate nnungi. Kati nabbi sallallahu alayhi wasallam yayituyigiriza ebigambo bye twogera nga tugenda okusala. Bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Hadha huwa alwajib. Ekyo kyekyobwetteeka ku buli agenda okusala. Bw'oyongerako Allahumma hadha minka fatakabbalu minni hadhihi sunna, kyo kibeera kyaki? Naye ekyobwetteeka kugamba nti bismillah Allahu akbar, ekyo kyekyobwetteeka era kimala. Kati abasiraamu abamu tetumanyi bigambo bye twogera nga tusala. Ne dhikiri eyogerebwa nga osala okuleeta tasmiya, wama dhukira ismullah fakulu. Ekiba kyogereddwako erinnya lya Allah kyekiri halaali okuliibwa. Mulimu abasiraamu abasala ekisolo ate n'alayira bulayizi, naga bismillah wallahi akbar. Wallahi oba olayidde, naye tuga nti bismillah Allahu akbar buli yenna agenda okusala. Hadha huwa alwajib. Ekyo kyekyobwetteeka. Era bwe kimala okwogerebwako ebigambo ebyo ng'osala, omuntu bw'aba asala alina okukakasa nti amalookooli gano gakoze eki? Gakutuse emisuwa gino, kubanga gye gifulumya omusaayi. Buli we gusigalamu omusaayi kiregeeza ennyama eyo ejja kubeeramu obuki? Obuzibu. Kyova olaba obusiraamu tebutukkiriza kulya kikoze eki? Kifudde kyokka. Ekyo Allah teyakigaana basiraamu bokka, abantu bonna. Kiregeeza bw'oba n'embuzi yo efudde yokka oba enkoko tokkirizibwa gye watali muki? Kubanga eyo ensobi tera nnyo gikola. Noga gitwalire Mr. Peter, Mr. John, waliyo egundi yange yafudde yokka. Kubanga ekifudde kyokka najisi buki? Bukyafu, ate kirimu obuki? Obulwadde, kuba omusaayi tegukoze eki? Tegufulumye. Kale ebigambo bye twogera nga tusala byebyo. Tuli fenna? Wama dhukira ismullah fakulu. Ekyogereddwako erinnya lya Allah kyekikkirizibwa okuliibwa. Noga nti bismillah Allahu akbar, n'osala. Agenda okusala alina okukakasa nti ekiso kyasazisa kiwagale buki? Obutalumya kisolo. Era tokisala nga zinne waakyo ziraba. Tukola nnyo ensobi ku dhuhiya olw'okuba tulina embuzi nnyingi, ente nnyingi. Oli amala gasala takutudde mimiro, asala zinne waazo ziraba. Gwe senga bakusala batyo, bannange n'ebisolo ebyo birumwa, ng'era kyakugambye nti nnumwa. Obulumi bwempulira pain tosobola kukikola ki? Kati leeta ekiso. Nabbi yatugamba leeta ekiso nga kiwagale, okisale bulungi kireme okulumizibwa ennyo. Ebyo byonna nno Allah yabituwa lwa migaso egidda gye tukola ki? Gye tuli. Kumwebaza Allah, taskhir, Allah okutwanguyiriza okusala ebisolo. Gwa Abdul Karim walisaze ente nga yaganye naye ekyanga bweti, sobola okusala ente naye ekka wansi ne mugisiba emiguwa n'ogisala, naye nga yaganye tosobola kugisala. Kati obwangu obwo Allah bwe yatuwa
tusobole okumwebalizaamu. Ye kali kambabuuza ekibuuzo, tuba kubanga ffe twali tusalibwa. Sheekh senga okyali ku nsi olina emyaka emeka? Olina emyaka 3. Wali olabyeyo embuzi erina emyaka 3? Senga bakulya dda, kubanga ente tugiriira ku myaka emeka? Batulagira tusale ente ngewezeza emyaka emeka? 2. Kati ono alina emyaka 3. Nte ki gye wali olabye ng'ekuze ewezezza emyaka 3? Kati Allah tulagira ebisolo ebyo okubirya n'okutwanguyiriza nga tubisala, kumwebalizaamu Allah olw'ekyengera. Natatufuula nga bisolo, tetulinga biwojjolo. Senga twava dda ku nsi myaka 4, wali olabyeyo ekiwojjolo eky'emyaka 4 oba ente ku myaka gy'okola ki? Kati Allah obwangu obwo kusobola kuyitamu kukola ki? Kumwebaza. Ntegerekisi bwe tumala okusala ebisolo tugaba ku ki? Ku nnyama. Ebisolo ebisalibwanga dhuhiya biri 4: al-ibil, eŋŋamiya. Obukwakulizo bw'eŋŋamiya erina okuba nga eweza emyaka 5. Ekyokubiri yente, erina okuba nga eweza emyaka 2 emijjuvu. Ekyokusatu y'embuzi, erina okuba nga eweza omwaka gumu omujjuvu. Ekyokuna y'endiga, erina okuba nga eweza emyezi 6 emijjuvu. Akakulizo kakulu, sinnul bulugu, obukulu bw'ekisolo. Tomala gagwa ku nte kayana n'okola ki? Olw'okuba keekalayisi, kubanga onoonya Allah kukola ki? Kusiima. Kyosala oli mu ibaada. Ekirala tosala kisolo nga kikovu, alhazila, enkovu, naawe gyolaba nga si nnungi. Tosala kirina al-uyubu al-dhahira, obumogo obweyolese, teraba, ewenyera. Ntegerekisi bagikuulako muki? Okujjako nga butonde bwayo. Era wano abantu batera nnyo okubuuza, endaawe bagisala? Endaawe esalibwa, kubanga ekigirayisa kola ki? Kusavuwala. Lwe lulimi lw'abalunzi. Okusavuwala kyekizirayisa. Ate Allah ayagala kiki? Kati ente yonna oba endiga oba embuzi nga bagiraawa esalibwa. Ako si kamogo mu bisolo. Kyongera gikola ki? Ginyiriza. Tusala kiseera ki? Baada salati al-Eid. Kasite sola ekola ki? Eggwa. Min khutbati al-imamu, mu khutuba ya imamu. Manya essola ya imamu gyaba tusaazizza kasite eggwa, so si kulinda ki? Khutuba. Kasita imamu amala okusaza salaamu, okusala kuba kutandise. Kiregeeza ennaku z'okusala tulina mmeka? 4, nga n'olwayidi kweruli. Olwayidi we luba luvuddeko olina ennaku 3 oluvannyuma lwa Idi, zonna zisalibwamu. Bw'otaga nti Idi empiseeko, si kyakoze ki? Si kyasaze. Okyalinawo chansi ya nnaku mmeka? Ekirala, waliyo omuntu sunna ku muntu agenda okusala obuteekwata ku muki? Ku mubiri gwe, ng'okwema, okwemwa, okusala enviiri, okusala enjala. Eyo sunna y'omuntu agenda okusala obuteekwata ku ki? Ku mubiri gwe. Naye bw'eba enniya ezze luvannyuma, kyakati kansale, sente nzikoze ki? Nzifunye. Neekutte edda ku mubiri, osigala osala, kubanga oyinza n'okufuna obusobozi oluvannyuma lwaki? Lwa Idi enkya. Bw'otagaa nabadde nasaze dda enviiri, sikyasaze. Mulimu abantu babuuza nnyo ebibuuzo ebiri very clear, nti baatugaana okwekwata ku mubiri ate mbadde nsaniriza ekirevu ne bukunkumuka. Baatugamba kusala, so si butasaniriza. Saniriza enviiri zo, saniriza ekirevu kyo. Oba ntegerekisi?
wabula bw'otagamba ate ngenda kubeera mugole balina okunkwatako ku kiki ekirevu tebakisala. si mu dhuhiya mwokka obuki obuwangazi bw'omusiraamu omusajja tasala kiki tasala kirevu. naye abamu babuuza nnyo ku dhuhiya ate seeka bwe nsalako ekirevu mu nnaku zino 10 n'ezitali 10 tebakikola ki ekirevu kye basala kya mukyala yekka. ne bw'oba mu magye ga UPDF obusiraamu tebwakukkiriza kusala kirevu kubanga nabbi atulagira ekyo kiragiro afu luha ebirevu mbireke khalifu lmushirikin mwawukane ku bashiriku muleke ekiki ekirevu tebakisala. era lumu Sheikh Sulaiman Ruhaili yanyumya kiswa gyenjagala nammwe mufunemu ekyokuyiga. omukyala yajja n'omwana omuto ntegerekisi kakati omuntu alina ekirevu n'amusitula n'akaaba. kakati atalina kirevu bwe yamusitula n'asirika naga olaba mwana ati abalina ekirevu naga alabye nnyina kyava asirise alabye eki nnyina yamukoze eki mumanyi kye yali ategeeza nti okusala ekirevu oba weefaananiriza abaki abakyala abakazi. era osanga ne institutions ez'obusiraamu amasomero agayigiriza obusawo agasazisaako abaana b'obusiraamu ebirevu mbubikanga abalwadde. n'osanga essomero lisomesa baana busawo bonna ne babateekako nti musale biki. tokkirizibwa ng'oli mu ssomero oba oyigiriza busawo oba otendeka maki oba oli mu hoteeri nti ojja kugoba bakasitoma oli naakusazaako ekiki. era tukubiriza amasomero gonna ne institutions ne universities eziyigiriza obusawo abaana abo abasiraamu babalekere eddiini yaabwe kubanga okulekako ekirevu ddiini. aye no mulimu ababisala n'agamba n'omugamba ye nga sunnwa naga siri mutabuliiki ebirevu by'abasiraamu bonna oba oli w'ekibuli oba oli wa sipuriimu oba oli w'ebukoto nateete hadisi yajjanga eragira baki basiraamu so teyajja kulagira sekiti nti ab'enakasero bokka. era otera okulaba ku mbaga abantu aboogezi b'embaga nga bajereegerera ne wajja abako bazze okubuuza waliwo abalina ekirevu naga ono omulaba w'enakasero balaba atalina naga ono omulaba wa kibuli oba olodi Kampala. bassebo ekirevu tekiriiko sekiti ya buki kya umma buli muki buli musiraamu omusajja. naye ate omukyala bw'akimera kyatteeko kikola ki kisala. naye ate osanga era abantu abalimu ebyekishiriku nga bagamba omukyala okuba n'ekiki kya bugagga. era osanga abasajja abalimu ebyawo ng'ekiro nga amusooberera amuggyeko obwoya bwabuteeke mu waleti bwajja gaggawala. ani yakulimba mbwe ebirevu by'omukyala kitegeeza mikisa. era osanga waleti z'abantu mulimu obwoya bw'obulevu bw'abaki bw'abakyala. waleti nno nga zitisse ebintu by'abantu. omubuuzi obuviiri bwaki buno. kaakati obusiraamu ku kwekwata ku mubiri yeyo ennamula yakyo. lwaki shariya yateekawo ekigamba nti omuntu agenda okusala teyeekwata ku ki ku mubiri. obusiraamu hikima erimu weefaananirize omuntu ali mu mizizo al muhrim ali e Makka ali mu mizizo. kakati naawe agenda okusala baayagala omukole ki omufaanane kubanga ali mu mizizo teyeemwa tasala ku nviiri tasala njala paka nga amaze miki. kakati baayagala naawe agenda okusala ali wano asigadde obeere ng'ofaanagananga n'oli ali miki kubanga musharaka mushe yalinga ibaada eyokukola ki
eyokusala oba ntegerekisi kubanga omuntu agenda okukola hijja eya tamattu alina okusala ekisolo oba ntegerekisi kati eyo illa hikima emu abamanyi gye bannyonnyola nti lwaki tetukkirizibwa kwekwata kuki ku mubiri naye oba obadde osaniriza nviiri ne zikunkumuka okwo sikola ki si kusala kiringa muntu abadde yeetakula ekirevu kye ne wabeerawo obukola ki obukunkumuka tibategeeza nti akikoze eki ti akisaze era tabalibwa mu abo abasaze ebiki abasaze ebirevu ntegerekisi ekiddirira ekisembayo eno meseji yange njagala gituusa eri abantu bonna abali e Makka naddala bamasheekha abatutta abalamazi okufaayo ennyo okubasomesa naddala okubasomesa tawhid kubanga hijja yonna tawhid mufunye omukisa nga abalamazi muli nabaawo emina mubasomese nnyo tawhid wallahi abasiraamu baffe abasinga twatabika obusiraamu n'ebintu by'obuwangwa kati munyikize nnyo abantu buli yatutte abantu mu gurupu bafunire seeka gy'abasomesa obusiraamu ddala abasomesa tawhid abantu bategere ne labbaika allahumma labbaika kitegeeza ki kubanga mulimu oluusi eyagenze bambi nga takola ki nga tamanyi naye bw'anaawulira ku bigambo byammwe nga muli Makka mu kifo ekituufu mu bifo ebitukuvu asobola okwenenya olw'ennenya olwannamaddala n'agamba ebibbo mbitadde mulimu abagenda e Makka ng'asoose ku malaalo n'asiibula abafu nga bambi tamanyi kati mbasomese abantu mbasomese nnyo tawhid so sikaayanira balamazi nze ntwala obulungi saaviisi zange ennungi ntwalira layisi mutwalira layisi nga n'abamu mwabalese abasajja bafunye depression abatagenze Makka waliwo gwe bampitidde wakiso jjo okumukansolinga nga n'okusaala mu basiraamu tayagala kugenda ku muzikiti nabasiibudde nti okundaba nkyala naŋŋamba seeka jangu onnyambire ku haaji depression gwali nanga wawaggulu butagenda Makka ate abo abasajja abamu abatwala abantu e Makka ne baba babi nnyo abamu amutwala ku kisaawe ng'amanyi tagenda essimu ze n'aziggyako omusajja n'atunula n'amutumira muntu amwatulire n'amuga agenda omumbuulire nti byagaanyi naye ng'amugambye ku ssaawa 10 nkusanga ku kiki lwaki omuntu omubuulira mazima era waliwo eyampisaawo mu kubasiibula n'aŋŋamba jangu onnyambe oba nsomeseze kaddali kubanga ninamu 12 tebagenda oba njatulire naye ze siri wa kibiina kye sikola naye nimugamba mbatandike ntya abantu bessaawandiisa nange ababuulira ebigambo by'obusiraamu obagumye nti Allah bw'aba agezze kibaawo akayi nange nenkozesa busajja bukulu bwange neŋŋenda nensomesa ku nkomero nempumbawumba nembalaga ng'omukazi ali wali akulukusa amaziga abamu no bavudde na Canada nga bazze kuyitira wano bannayuganda naye nga neseeka akimanyi tebagenda n'amulinnyisa ennyonyi ajja asooka ayitire wano agende ng'akimanyi akati aŋŋamba mwatulire nze ataamuwandiisa mugumye nti oyo naye nange nasomesezza kadari khairihi wa sharrihi min Allah muguminkirize tekiri wano okka abantu nga 2 n'omusobyo visa ziganye naye bw'oba mwabo guma oguminkirize bw'onoobeera n'enniya ennungi empeera Allah ajja zikuwa ate n'omwaka ogujja bw'onooba owangadde ofune era hijja naye ate abantu abo abatwala abantu e Makka teri yalemererwa kutwala mulamazi n'amuddiza ssente ze baba baziryodda era agamba nabuukinga dda hoteri nensasula ku nnyonyi
akati omwaka ogujja gumiikirizo ojja kwongerayo haafu okuggyako abantu bennalaba abaddiza abantu ssente be baana abo Abasumaali abo abaweeri 12 nali nkirabyeko bwe nti ne bakansolinga abantu ne batagenda ne bagaa buli ayagala ssente ze nga bwe yazisasula ajja azikime. Bw'oba osobola okugumiikiriza nti oligenda omwaka ogujja gumiikiriza, naye oba wasasula ng'ozikola ki? Zikime weeziri nga tebakutoddeeko wadde ekikulu. Abo Abasumaali abo kyobola abo Abasumaali buli woolaga batusinga ebintu ebyo. Buli woolaga mu nsi yonna, ne woogenda Canada, ne woogenda South Africa, ne boogenda wano Nairobi ne wano ewaffe, ekisookera ddala kye balina ge mazima. Ge maki? Banaye Abasumaali bantu ba mazima, batambulira mu nnyo ssente z'abantu, naye abantu abo ba mazima. Era obasanga mu nsi nga bali ku street eki, kati ani yabawaawo mu Kisenyi? Ani yabawaawo? Naye olw'okuba abantu bamaki bakolagana, gwe Seeko osobola okugenda e Nigeria, munno najja n'ayogera Oluganda n'okyusa olulimi, toyagala akukole ki? Akutegeere, ajja kunfuukira omugugu. Naye Abasumaali bw'olaga street, genda ku y'Abasumaali, genda bali mu Basumaali. Bantu abo ba mazima, tubasabireko Allah abanywereze n'ekyo. Ekyokubiri, bamanyi bizinesi. Bamanyi kye bayita ki? Bizinesi. Ffe tetumanyi bizinesi. Olufunamu obusente obutonotono n'otandika okumera amalala, n'otandika okuduulira abantu. Naye Abasumaali abo bamanyi kye bayita bizinesi. Obasanga mu Kisenyi awo mu buduuka naye nga balina ssente za $. Bamanyi kye bayita ki? Bizinesi. Obasanga eyo bali mafuta. Naye wano mu Uganda bw'akolayo olunaku emitwalo 7 ng'alekawo omwana nga ye agenda mu hoteeri, ng'ajja wano mu muzikiti nga yeebaka, wakakolawo mmeka? Naye Abasumaali bamanyi kye bayita bizinesi. Ekyokusatu, okusaala esswala za jjama. Genda ku swala etali jjuma, etali yidi, olabe Abasumaali we bazze okusaala. Oyinza n'okulowooza nti jjuma batudde ku asiri, ate wonna mu nsi yonna. Ffe twabalambula eyo e Sudaani, naye nga bagagenda ku muzikiti gw'Abasumaali, naye ng'ogendawo nga bajjudde nga woolaba yidi. Naye ffe wano wabeerawo masigidi, omwazinyi n'ayaziina, ne imaamu najja luvannyuma, ne basaala aba n'omuwanika ng'abadde asuubira nti bajja kusuula atwala azitereke. Ejjama n'ebanga ewedde, ng'ekireese omuwanika kulaba ze bakoze eki, asobole oziwanika. Tusanga omuzinga gulimu Bannayuganda aba, naye nga ku kyalo kwe bali beenyogera nnimba oba mbawaayiriza. Abasajja abo bajjumbize baswala, newankubadde bali amayirungi Mungu akibataase, kubanga omulungi tabulako kaki kamogo. Naye ebyo ebisatu mu bulamu bwaffe buno, bajjumbize baswala, bantu ba mazima, balimu amazima, bamanyi okukola kye bayita ki? Bizinesi. Abasumaali abo nze kyova olaba nkolagana nabo nnyo, era nze teriiyo kitongole kya Hijja kisobola kuntwala nti nkutwale okuggyako Abasumaali, kubanga mba nti okwonooneramu erinnya lyange, omulamazi okunkwata ettaayi nti mmwe mwatuleeta. Kyova olaba mbeera nabo, nze kizibu okunsitula wano n'onzija wano okujja nga ndi n'Abasumaali, kubanga oba ogenda kwonoona ekifaananyi kyange. Seeko omusajja oyo atuleese, tumubaaje ssente, atannyonnyola ggwe. Naye Abasumaali bantu bamaki? Ba mazima. Zekyova olaba mbabeeramu, mbeera safe nga mmanyi kyonna kiri kiriya.
naye ogenda ne Munnayuganda n'olaba ebizibu. Woteeri gy'abafunidde temuli wadde kafaani, musana gubatta, naga awaze kukola ibaada. Wallahi wano Munnayuganda omu batwala abantu n'akulengeza bulengeza Kaaba, naga Kaaba yiri woosula nkulazeewo, bw'omaliriza okwetooloola ng'ogenda mu woteeri n'akuta. Naye abasajja abo babeera ku muntu bati, akolebwa atya, afunye emmere, ne beetikka n'emmere ne bagireetera abalamazi. Tevola nabagamba nti hijja oba umura ibaada ate bizinesi, tebakulimba. Teri yagamba hijja yafuuka ki? Bw'eba era nga ibaada tugikolenga obusiraamu obukola ki? Ate bw'ebeera nga bizinesi tugikolenga bizinesi bwe yalikoze eki? Omuntu yenna akola bizinesi afa ku bakasitoma, abeera ne keya, afaayo ebyonoona bizinesi ye. Kati hijja yafuuka ibaada ate nga mulimu ne bizinesi. Kati fuba nnyo ogikole ng'obusiraamu bwe bulagira, ate ogikolenga bizinesi bwe yalikoze eki? Bwe yalibadde. Naye wano ebisinza okutta ebintu byaffe ze ibaada okufuuka bizinesi. Kati abantu bagifuulira ddala bizinesi eyeetongodde, tebafaayo ku birala. Yaafa kufuna ki? N'atatunuulira obusiraamu bw'abantu b'entutte buyimiridde butya. Ekintu bwe kibeeramu ssente ng'ebadde ibaada ne mukifuula eky'essente kifa. Kyova olaba n'eddalasa ezimu zaafa olw'abantu okwagala okusonderamu ki? Ssente. Tegerekisi. Kyova olaba ezo ddalasa nnyingi abantu nga baazifuula bizinensi, baleeta baseeka ab'ekibogo, bo ne bafa kukola ki? N'otuukaawo bw'ate emmere abantu gye bazze okulya mu ddalasa tekola ki? Teriiwo. Ne babawo omuceere omukalu, mwazze kukola ibaada. Gw'oliisa omuceere omukalu omutali wadde supu, tekuli wadde mazzi, musoloozezza ssente mu bantu. Kakyova olaba n'eddalasa ezimu zaafa olw'okuba ebigendererwa byaki? Ng'era bw'olaba ddala irimu zaffe bwe zigenze zifa, kubanga abantu era irimu baagifudde ki? Bizinesi. Abeera ku TikTok okwo ng'ayagala bantu, abanaamufolowinga ateekeyo kontenti bamusasule, afune baasesa bamuwe ssente. Kati n'erimu egenda efeera efudde kubanga yafuuka bizinesi kubamu. Saagala gamba bonna, mulimu abakyali ku mulamwa, naye kubamu nga bagifuula ki? Bizinesi. Omuntu n'atuuka n'okulamuza ejjuma, munampa mmeka? Zijemba saazi. Kati oyo agamba munampa mmeka asooka okulamuza, ddala asobola okubasaaza ebituufu? Era senga omugaate tulina jangu ku lwa Allah anaaba akyazze. Kati ebintu ibaada bwe tuzifuula nga twagala ssente tuba tussa ekinyusi. Ddalasa zaafa, bantu bazisonderamu ssente, ekigendererwa ne kifa. Hijja yiye efudde, bantu kugifuula ki? Bizinesi ya ssente. Irimu efudde lw'abantu abamu okugifuula nti bagifuniramu ki? Ssente. Agamba bwe naateekayo kano nenteekayo kali nenfuna abagagga nembagamba mungulire emmotoka, mungulire pikipiki, munzimbire ennyumba. Kati gw'oyagala kukolera ebyo olina kwogera bimukola ki? Bimusanyusa, byayagala, nga wallahi ossa ekinyusi. Kale nsaba Allah atuwe okutegeera ebigambo ebyo n'okubiteeka mu nkola. Munansonyiwa mbalwisiza naye bange temulina gye mulaga mwasiibye. Lwa bulyazaamaanya. Projekiti ne zifa ez'obusiyaalo lwa buki? Lwa bulyazaamaanya. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Olina embuzi? Yes. Yes. Ekisookera ddala abamanyi baayawukana mu nsonga y'okugatta dhuhiya n'aqiika mu bigambo bibiri ebyatiikirivu wakati w'abamanyi.
Ekigambo ekisookera ddala buli ibaada gyawule kubanga buli ibaada eri independent. Dhuhiya ibaada mustaqilla eyetongodde ne aqiqa ibaada mustaqilla ekoze eki eyetongodde. Ekyo ekigambo ky'abamanyi abamu era nga y'endaba ey'abamanyi abamu bafukaha omuli ne Sheikh Muhammad yasooka mufti yasooka oluvannyuma lwa Ibn Baz. Nembeeramu ekigambo ekyokubiri ekigamba nti kikkirizibwa okuleeta enniya etya emu kubanga ekigendererwa kusala wakad hasala al-maqsud. Kyekigendererwa ky'okusala kasita kituukirira taqarrubu ila Allah ng'oyagadde kusembera eryani eri Allah abamu bakkiriza okuzigatta. Oba ntegerekisa. Naye ekigambo ekisinga obulungi kyekyokuzaawula naddala ng'olina obuki obusobozi kubanga buli emu ibaada eyeetongodde ku ginnewaayo. Zaawule kyekisingako obulungi. Naye nga mulimu abamanyi abakkirizibwa okugatta enniya emu n'oleeta enniya eya dhuhiya n'enniya yaki ya ibaada. Naye al afdal ekyalisinza obulungi kuzikola ki kuzaawula kubanga buli ibaada eri mustakilla ku ginnewaayo. Era nga kyekigambo nze kyenzikiririzaamu ekyokwawula enniya ezebbiri buli emu esigale ku bwetongodde bwayo. Ntegerekisa? Naam. Okkirizibwa okusalira ataliiwo kasita akuwakkala kasita akusigira n'agamba nsalira. Wano ewali ekibuuzo. Nina muganda wange ali Canada. Canada basaala nkya. Ate nze yaŋŋambye musalire tusadde leero. Nindooli nannyini kisolo gye basaala oba ngoberera wano awali ekiki oba kitegerekisa. Awo tutunuulira ensi mwoli gwe baamaze okuwakkala kubanga ebamala okufuula wakiil kitegeeza tatasarraf kama tasha. Kola oli yakutadde kola nga bw'okola ki nga bw'oba osobodde nga bw'oteekeddwa okukola kubanga oli wakiil. Kitegeeza tubala ekisolo we kiri mu nsi so tetutunuulira oli tisenga wange ali Nairobi owulira Seba Abdulkarim olina maama we ali Nairobi yageesala Nairobi basaala lwakuna ate ffe tusadde lwakumeka. Alina ekisolo yalina okugobererwa amateeka kubanga bamugambye akole ki asale. Oba ntegerekisa? Tutunuulira ono gwe bawadde obuki obuvunaanyizibwa obw'okusala. Bitegerekisa? Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Yes. Yes. Olw'omukaaga bagaana okulusiiba nga lweyawulidde. Naye bw'olusiibirako olunaku olululi mu maaso oba olululi emabega abamanyi tebakigaana. Wabula bagaana okulwawula nga gwe lw'osiiba lwokka. Nzize ensiiba olwokuna olwokutaano n'olwomukaaga sirina buzibu. Nsiibye olwomukaaga n'olw'essande sirina buzibu. Obuzibu buli ku kintu eki kulwawula nti nze lwensiibye nze nsiiba lwa mukaaga. Olina okulusiibirako okuva mu njawukana y'abamanyi okulusiibirako olululiwa emabega oba muki toba na ishikaali mu nnaku za sunna. Naye ate wabeerawo olunaku lwe lujja nga luli lwokka ng'era lukkirizibwa okusiibwa senga idha swadafa yawmu arafa senga lusisinkanye lunaku lwaki lwa arafa olw'enkizo ya arafa n'okuba nti lubeerawo lumu muki okkirizibwa okulusiiba lwokka senga lujja nga luli independent bwe luti. Luzze yawmu ashura naku za ashura mu muharram lukwataganye n'olwaki n'olw'omukaaga awo lusiibibwa nga luli ki
luzze ne lukwatagana n'ennaku eki enjeru, luzze ne lubeera mu siyaamu ki Daawuda. Kaana yasuumu yawma wa yafuturu yawma. Oba ntegerekisi? Nsiibye olwokuna, nsiiba siyaamu Daawuda, nsiibye olwokuna. Olwokutaano sigenda kola ki? Olwomukaaga lwenkola ki? Lwinzira mu nsiiba. Kati ebyo byenjogedde ebina senga bibeera bikwataganye ne Sabuti. Oba ntegerekisi? Tulusiiba. Wabula era nga mulimu abamanyi abeesembesa hadisi mwenna gye musinga okumanya ti la tasuumu yawma sabt, temusiibanga olwaki? Mu nnaku ezitali ezo ze nabakola ki? Agamasala bwe gali, naye abamanyi baagataggulula ne bagagaziwa. Lwakuba obuzibu bwe tulina mu masala wano e Uganda, tetwagala kuwulira balala. Buli omu abeera ne sseeka we. Ekirala ne mbeeramu basseeka be mwafiisa ti oyo mulwadde. Ne bwayogera ebyamakulu ebitegeerekeka ebyayirimu, ate nga basseeka be bafiisa basseeka bannaabwe mbagoberezi. Agenda amatiza abayizi be, oyo sseeka mulwadde, alimu obuzibu, ye ayagala okwenywezaawo. Gweoyinza okulaba sseeka munno nti mulwadde nga naye yakulabadde emyaka 2 emabega nga walwala, nga naye akulaba oli muki? Oli mulwadde. Ddala mulimba sseeka abo abaagala okweteekawo nti ye buli kyayogera kyekisembayo, ye yamanyi n'afiisa abalala abo balwadde. Ani yagambye? Bbosa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naye nga Bbosa gwayogerako si sitandadi ye. Oba ntegerekisi? Kakati mulimu abantu abafiisa bannaabwe. Naye bwe tuba tuzzeeyo mu bitabo byabaki? Byabamanyi amasala gonna gakola ki? Mwegali. Kati bw'ogamba nti Bbosa mulwadde, oba Ssenjala mulwadde, oba gundi mulwadde, ba Uthayimini abaalaba ekyo be balwadde. Kuba ono Ssenjala talina bigambo bye era talinaayo bipya, abijja mu biki? Mu bitabo by'abamanyi be baayogera edda. Teriyo alina kikye okuggyako sseeka ng'aleese mawano nga teriyo mumanyi yali akikoze eki. Naye buli wagamba nti gundi yagamba, abamanyi bagamba bwe bati, masala galimu ebigambo bwe biti, gaziwayo yonna otegeera obujulizi. Wabula gwe kyoba omatidde nakyo kyoba okola ki? Naye tofiisa abalala bakwawukanyeeko mu ntegeera, kubanga ffenna tetulina mitwe nga gijjo. Buli muntu alina entegeera eyiye, ate buli muntu asobola okusoma n'atuuka ku kiki? Ku kituufu, n'aga nti okusinziira ku bujulizi nze bwe ndabye nga bwe mbutegedde kino kye kiki? Kye kituufu. Ekirala, basseeka bwe baba basoma mubeeramu era nga boolaba abalamuzi nti oyo yasoma mateeka, oyo yasoma byambwengula, oyo yasoma geography, oyo yasoma byafaayo, oyo wa Kulaani, oyo yasoma bya kisawo. Basseeka mu nsoma si buli gwe bayita sseeka nti asobola okulamula. Mulimu abaasoma ekyo kyokka ekyamaki? Amateeka bwe gakwatibwa n'obujulizi nga bo balamuzi. So si buli sseeka. Kati ffe obuzibu bwe tulina, buli gwe tulaba ayimirira ku kiki, tusuubira nti buli kimu alina okuba nga akimanyi. Obwo bwe bulwadde bwe tukyalina. Kyova olaba waliwo kulliyaati, faculties eya loga, eya shariya, eya hadisi, eya Qur'ani, eya aqida, eya ki. Kakitegeeza buli omu alina obukugu bwe bukola ki? We buli. Gwosobola okutaputa amateeka ga parliament, ani asobola okugataputa? MP agakola ki? Ate era basulamu obusuuzi MP gwe balonze obuloozi nga n'ebyamateeka tabikola ki? Tamanyi kye bayita amendment. Kubanga ogenda agala nti akanyiriribba kagamba bwe kati, kakyusa ekikoze eki? Kakati n'amateeka ga shariya ag'obusiraamu bwe gaba nti lino etteeka bwe lijja lino liri mansukh, lino lyasangulawo lino.
lino liri nasikhu, lino liri amu libuna, lino liri mukayyadu liriko akakwakulizo, lino liri dhahiru lyeyolese, lino ate liri mu awwalu, lino livunula liri. Ebyo byonna mu sharia mu ebiri. Kaitofu butuka bufubu tusobola okuba mmanyi oluwalabu lwotandika okulamula. Gwolowooza buli gwe batunuzaamu kamera ateekeddwa okubanga w'amaanyi. Kati bwe bulwadde bwe tulina bamaseeka tusuubira nti buli gwe batunuzaamu kamera nti seeka muki? Ekyo kikyamu. Twegerere we tukoma. Naye tulowooza nti buli gwe bakutunuzaamu kamera nteekwa kuba w'amaanyi. Tumanye levo zaffe n'amaanyi gaffe we gali. Nze levo yange ngimanyi era wesijja sibaawo, tosobola kunsanga wesijja sibaawo. Manyi kyensobola nekyesikola ki kisobola. Ate omuntu waayogera nze mmanya nti oyo ayogeza ki yerimu. Naye abantu abamu tetumanya we tukoma. Ndowooza hadisi kyeva etugamba nti nabbi yagamba Allah asaasire nnyo omuntu amanya waakola ki, naye obuzibu waffe tetumanya we tukoma. Tugenda ne tusuubira nti engeri gye tuli bawalimu byonna tuteekeddwa bikwata kiki, ekyo nsobi mpitirivu mu bawalimu bannaffe abasinga obungi. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. La okusalibwa kwa akiika si kakwakulizo ka kubeerawo kwa seeka. Ekitera okutuyisa basseeka kutulambika n'okutuyambako okutugayidinga engeri gye babeera nti bakola ki. Naye bw'obanga obimanyi byonna nga bwe bitambula tewali bwetaavu bwa seeka. Pozi ng'oyagadde muyita nti jangu osomese ku baki, naye si seeka si yategeka ekibumba nti kireete kisiige mu gundi nti naayita abantu nti yalina obbagabira. La kakiringa okuwoowesa. Tetwakisuubira nti watabeerawo muwalimu nti okuwoowa tekukola ki, tekutuuka. Irageraga ngenda gaba omwana naye imaamu naamujja wa kakati nga nze ngaba omwana wange imaamu mba mwetaaza ki, nga mwagaza ki? Era bwe nkukwata gamba nti nzikiriza okuwoowesa muwala wange ku lw'amahale g'omuwadde kasita nfuna abajulizi. Naye nzira ata imaamu nno yagenze Makka, omwana tunaamuwoowa tutya? Nze sirina bwetaavu bwa imaamu n'okutooza omuntu shahada nti noonya imaamu. Omusajja naga njagala kusiramuka n'omugaa linde olwokutaano imaamu lwajja. Ate nno nasangako omuntu ng'ayagala kutoola shahada nga waliwo omusiraamu amusabye ennusu kasanvu. Wallahi billah wa mukikajja eyo naga yansaba ssente mbadde sinnazifuna. Ne mugaa kiki? Ne mugaa jangu. Nanga seeka nalumwa okubanga njagadde okuyingira obusiraamu. Omusajja nansaba ssente ne mmala ebbanga ddene nga sinnatoola ki shahada nga nkyanoonya ssente. Shahada tumala kusaba muntu ssente tekyetaagisa nti ate mmala okutwala ewa imaamu mutoze shahada ojja omwanjule mbaki mu basiraawo ge nti omunnaffe ono yakoze ki, yassiramuse era shahada twagimaze. Ntegerekisi kati senga omusiraamu oyo afiira mu piriyodi eyo ng'obadde okyamugamba anoonye ssente ezimutooza shahada, oba mukyanoonya imaamu okubye ku ssimu ye imaamu yagenda mu umra n'afiira, olaba womufiiriza obusiraamu. Naawe osobola okutooza omuntu ki shahada. Ye kati gwani yakutooza? Gwani yakutooza shahada? Ate n'ekirala ekisembayo ku shahada n'omuntu akkirizibwa ogyetooza naga ashhadu an la ilaha illa Allah, ye kennyini akkirizibwa ogyetooza kasita amanyi amakulu agagirimu n'amanyi ebigambo byebyogerebwa. Naye ekibatuleesa noga nti bamutooze takola ki, naye bw'aba amanyi akkirizibwa okugyetooza yekka.
era nga bwe kikkirizibwa okutooza omuntu shahada online. Tekyetaagisa nti amala kubaawo. Ng'era bwe mukola ensobi omuntu n'ayagala okutoola shahada n'omugaba basooke kutayirira. Bwe omuntu ajja n'ajja nga azze kusiramuka oli n'amugaa onoosobola tayiri ekisajja ekikulu, tayiri onoogisobola. Musajja n'atya naga kanjira nkirowoozaako. Omuntu akkirizibwa okutoola shahada n'ekikuta kye, akkirizibwa n'okusaala nga tebannaba mukomola. Ekikulu shahada kasita aba nayo ajja asaale, ojja kulaba nga ebisigadde bimukola ki, bimwanguyira gaba ntayirire. Naye gwe omuntu azze okusiramuka aye n'omuzambya tayiri, tayiri onoogikola oti? Ku myaka egyo ng'eruma. Bantu baagazise. Ntegerekisi. Ennyama egabibwa etya? Gitememu ebitundu bisatu. Ekimu kikyo, kimu ekyokusatu kikyo, kimu ekyokusatu kyakugabako, kimu ekyokusatu kyakusaddaaka. Okugaba n'okusaddaaka byanjawulo. Okugaba ogabira oluusi banneiba n'abagagga abakusinga n'abatali baki basiraamu. Okusaddaaka tusaddaakira abo abeetaavu, bamasaakini, kye bayita okusaddaaka. Osobola n'okuwa omusajja omugagga n'omwana omugaba Abdul Karim nkuweereza ku nnyama, wadde omulaba akusinga, okwo kye bayita okugaba. Naye okusaddaaka osaddaakira akuli ludda wa? Akuli wansi. Kuli kuba kugaba. Gabako baneiba abatali basiraamu, abagagga, abantu ab'enjawulo. Tegerekisi. Naye bw'oba osaddaaka, saddaakira aboolaba bafukara, bantu baavu, miskini, mwetaavu, talina. Tegerekisi. Kye bayita okusaddaaka. Tusaddaaka ne tugaba naffe ne tulyako. Fakulu minha, Allah yatulagira mulye ku ekyo kye musaze. Wa at'imu, ate mukole eki? Muliiseeko ku bannammwe abalala abali mbwetaavu n'abalina ensonga ez'enjawulo. Tegerekisi. N'akiika era bwetyo nga bwe tugaba dhuhiya era bwe tugaba ki? Akiika. Ebiseera ebimu akiika tugikuŋŋaanya wamu n'ogaba abasiraamu mujje tulye, n'otuliisiza waki? Wamu, n'obawa ennyama ne balya. Tegerekisi. Naam. Bano ekimu bibiri mmwe musembayo ono n'oli tumalirize nve wano. N'omukyala akkirizibwa okusala dhuhiya, tekulabika naye akkirizibwa bw'aba asobola. Ate gwe okkirizibwa okusala ekisolo n'osalira ne mukyalawo n'abaana bo ekisolo eki, n'ogamba nsaze ngasseemu n'abantu b'ennyumba yange. Era osobola okusala ekisolo kimu n'osalira famire yonna mwova, kubanga nabbi yasala endiga n'agisalira abantu baki? Ba umma ye yonna. Osobola ogamba nti nsaze n'ensalira ne famire ya Sheikh Bbosa yonna, omuli abazzukulu n'abaana ne bataata ne bassenga, ne bonna ne bayingiramu. Oba ntegerekisi? Naam. Olw'enniya. Tegerekisi? Naam. Oli yasembayo tugende. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Okola ki? Mujja na nnyina. Yes. Yes. Agabibwa omukulembeze w'Obusiraamu. Tokkirizibwa kugaba mwana olw'okuba wawasa mukyala maama we ne weefuula taata. Taata we taliiwo, yafa, si basiraamu, mutwale w'omukulembeze w'obuki. Tokkirizibwa kugaba mwana olw'okuba wawasa maama we. Shariya mubagaba toliimu. Bakyala batera okujja n'abaana ne tubafuula abaana baffe. Eryana ne likulira awo Lisumaiya, sebo oli n'aligaba. Nina liwala lyange awo awaka. Oli n'akubuuza, naye Abdul Karim gw'ozaala omwana oyo? Noga era nninga kitaawe, kubanga maama we namuwasiza, omwana oyo yalina emyaka 3. Toli kitaawe, tolina buyinza bumugaba.
babajjeyo babagabire ababagabidde bakole batya nze nkusomeseza ekituufu kitegeere kulembeza obusiraamu bweba teri yakola ki yagaba si wo omukoziza nga mulekwa mutwale eri omukulembeze w'obusiraamu si wo gw'omuzaala si wo okuba nti okuziza omwana mulekwa tekifuula nti kiki bwakula ofunye empeera z'okulabirira kati ebyokugaba bwe bituuka mutwale eri omukulembeze w'obuki bw'aba talina bantu be ntegerekisi tokkirizibwa kugaba mubagaba toliimu nti akuziza naye agaba nabbi teyamuteekamu abagaba twabanyonnyola ani agaba paka kwakola ki ate bali mu oda ntegerekisi asooka okugaba ye taata w'omwana bw'aba taliiwo taata w'omwana jjajjaawe jjajjayo bw'aba taliiwo gwe yalaamira senga ofa n'oga nti gundi kukwasiza abaki abaana bange era obafumbizanga bw'aba taliiwo omwana we owasiza omukyala alina abaana be bamugaba oyinaga nti okkiriza okuwoowa maama ku lw'amahale g'omuwadde bw'aba taliiwo mwannyina waani w'omuwala bw'aba taliiwo taata omuki taata omuto webagatta ntegerekisi bw'aba tali netugenda webagatta taata ne maama bwe baba tebali webagatta taata yekka ate era muganda we gwe mugatta maama oba ntegerekisi tavaayo n'agaba eno mu kiko ekiki bitegerekisi tulina abantu tugatta maama naye maama n'afumbirwa waki nze sikkirizibwa ate kujja kugaba eno gye batanzaala wadde tugatta ki maama awo tugenda ku mukulembeze senga babulawo abo bonna omukulembeze w'obusiraamu n'agaba omukulembeze w'obusiraamu yenze owa shariya tegerekisi tomagamaganga mulala kujo nga mmaze kubulawo mufuti awa shariya tegerekisi abo we babulawo n'osooka ogenda ku balala nti ate disitikazi nti ate amiiru w'ekitundu ow'ettwale imaamu w'omuki tutandikira ku bano be ba waggulu okitegedde naam gwe bayita omukulembeze w'obuki alaamu owa waggulu ye mufuti owa shariya ebabulwo ne tudda ku bawansi ba amiiru badisitikazi tegerekisi ani amaamuma tagaba n'omwazinyi tagaba kuyo nga bali bonna bamaze kubulawo tegerekisi kale bane tukomyawo subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik saba allah abasaasire abayingiza ejjana abagabirira olugabiro lwa halali atugagawaze allah atukingiriza obwavu n'obukafiiri atuwa obulungi obuli mu nnaku zino saba allah atukingiriza endwadde saba allah atulongoseza embeera zaffe tulongoseza ezzadde lyaffe atulongoseza amaka gaffe innahu waliyu dhalika walikadiru alayh bismillahi rrahmani rrahim wal asr inna al insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.